Okuva enkuba lwe yatandika okutonnya mu mwezi ogwokuna, abantu bangi bakoseddwa ng'ebitundu ebisinga entindo ziguddemu nga n'enguudo zoonoonese ekikaluubiriza ennyo eby'entambula. Mu disitulikiti ey'e Mityana, abaayo okuva mu byalo eby'enjawulo basattira olw'omugga ogwakazibwako matte okuwaguza nga kati kisannyalazza eby'entambula mu kitundu kino olw'ensonga nti abasuubuzi tebakyasobola kutuuka mu butale kutwalayo byamaguzi byabwe nga n'ebyobulamu bifuuse kizibu nga kati abantu tebakyasobola kugenda mu malwaliro. Tukyasobola kuyisaawo mmotoka wano nga zitisse seminti waffe okumujja e Kampala. Tetukyasobola kusuubula bintu byonna kuba emmotoka zitubira era tukyalina makubo. Omugga ogwawaguza gugatta amagombolola abiri okuli ey'Ekikandwa ne Kalangaalo ng'ebyalo ebikoseddwa kuliko Kiryokya, Kyerima, Mugoye wamu ne Mutetena ng'abatuuze mu byalo bino badde bakozesa eddwaliro lya Kyantungo Health Center 4 wabula we twogerera tebakyalina we bayita kutuukayo. Tusanga obuzibu abakyala bagenda okuzaala eddwaliro lyaffe liri Kiryokya tetulina butya bwe tuyitawo abantu babeera ku kkubo abakyala bazaalira ku makubo essaawa eno. Abatuuze batutegeezezza nti abakyala bangi batandise okuzaalira ku makubo ekitadde obulamu bwabwe mu matigga kuba tebakyalina we bayita kusobola kutuuka ku ddwaliro nga balaze obweraliikirivu eri abaana baabwe abasuubira okuddayo okusoma nti bandigwa mu mazzi olw'obutabana we bayita. Nti abakyala bazaalira ku makubo kuno basobola okufa olw'ensonga nti n'abatali mbuto bagenda kuzaala baweeke ku migongo bakanyama bawana ne basobola ate okuba nti babajjamuko akasente n'abaana abagenda ku masomero betugenda okuzaayo kituwaddemu obweraliikirivu tetugenda bayisa. Omwami wa Kabaka akulembera omuluka gw'Ekiryokya Mayanja William agamba nti oluguudo luno lwali lwakolebwako mu myaka 10 egiyise naye ng'ekizibu akitadde ku nkuba efudde ensangi zino. Akolwako ebbanga eryetoolodde okuyisa emyaka nga 10 naye ate ekyennaku enkuba etonnye ennyo Mukama atwadde omukisa ate newongera okuba obubi. Okusobola okumalawo embeera eno abakulembeze wamu n'abatuuze basazeewo okwekolamu omulimu ne bagogola emiwaatwa mu bitoogo kisobozesa amazzi okutambula era nga bano basiimye ababaka baabwe mu Paalamenti ababakwasirizzaako. Okutwala omukisa guno okwebaza ow'ekitiibwa memba wa Paalamenti Mwami Kibedi atuweereza emitwalo 10 okuddukira ku mulimu guno gwe tuliko ng'ate era twafunye amawulire nti yasabye ng'akolera wamu n'ekitongole kya UNRA okulaba ng'atufunira layini z'ebigoma okujja okutinda omugga guno. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.